asobola okubagulako omusango omukozesa obusibe bw'atamanyi. Mubakkiririza emisango nga we twalaba waneeno Bolivia Lutaya balamu kye yabakola. Bakkirize emisango babawe obusibe obutono mufune advantage okubatwala mu mafaamu gammwe okubalimira lwa nsonga omusibe ali convict oba omusalire yakkirizibwa okukola pate yonna mu pulizoni. Mu mapulizoni gye mubasindika teri ddagala embi nga mu mateeka ga Uganda omusibe buli lunaku mumubala omutwalo gumu n'ekitundu nga gwalina okulya. N'otunuulira emmere embi gye balya ng'eno gye nabalaga teweza na 2,000. Teri ddagala kuba omusibe walwala bantu mmwe obulwadde bwe mumanyi ntunuka. Ne wagwa ensimbu lwakiri omwana oyo mumukumako ebisubi oba omutuuza mu kiswa ky'ensanafu okugeza nga we mwakola Kaddu Shaffi. Bannayuganda bannange, amakomera mu ggwanga aga pulizoni gali 260. Gano amakomera abasajja bano abali mu buyinza buli omu alinako erirye. Muwoozi olina eriryo, Janet olina eriryo, Museveni olina eriryo ng'omuntu. Era abaana bano basaavinga bakola ebirwanerezo ebikakkali ne batuuka okufiirayo ne mukola lipooti nti abadde atoloka naye nga mbeera. Ebyo biri mu makomera gano wammanga. Amita lino nga lisangibwa Kalamoja. Namaru Farm nalyo lisangibwa Kalamoja. Eryo lyammwe mutulugunyizaayo bannayuganda n'abaabuzibwawo mubatwaleeyo kirinako obukakafu. Lugole Farm liri Kalamoja. Eryo limazeewo abaana b'abendi abato. Babalimya omuceere okufiirayo, babalimya kasooli naye we batuuka okumulya ne baddira omusooli ne bagukuba n'ebikongoliro. Oh God, my Uganda. Fulanka Bayine omwogezi w'amakomera musajja gwe tolina nsonyi nojja ku TV y'eggwanga n'oyogera nga we mutalina mujjuzo mu makomera. Era n'abasibe mubawa ku dayate ey'emmere endala okakasa musajja gwe akawunga ke nalaga yeyo dayate abasibe gye balya. Ebyo ebijanjaalo ebijjudde amazzi n'empulira ennaku abalina abaana baabwe mu makomera. Bannayuganda ne batafa ku mmere embi eno gye muwa abaana baabwe wabula ne bafa kamera yayingidde etya. Naye sigenda kusirika, nja kulemera ku mazima mpaka nze n'omulala nga tufunye eddembe lyaffe. Nga nva waggulu nga sisaba wabula ndagira ng'avunaanyizibwa ku nsi yange. Museveni ne gavumenti yo muta abasibe be muvundiza mu makomera nga mwabasiba ku nsonga z'ebyobufuzi ng'ogezaako okusiga mu bannansi okukutya olw'okuba toyagala kuvuganya na kwogerako. Buno si bwa kabaka, si bwa nsikirano. Twagala ddembe lyaffe naffe nga bannayuganda. Tugenda mu kalulu ak'okwenunula. Bannansi mbakunga mwenna. Protest vote ke kalulu mwe tulina essuubi. Ndi mwetegefu okalonda n'okakuuma kubanga nzikiriza buli kintu kirina omutango. Ku lwa Katonda n'ensi yange nze Okanyasa. Hey, msajja mukulu Okanya Sam abasinga obungi gwe tumanyi nga Sammy the Mighty Family. Yes, abaviiriddeyo n'abanga alangirira era nga wobulidde message ye badde clear. Ali ku butali bwenkanya obugenda mu maaso naddala okubanga bawozesa abaana baffe mu court martial n'okubanga abamu bakwatibwa awatali ensonga. Nga tuvuddeko munnange abantu bavuddeyo ne bakola video oba obutambi ku parade yaffe eya NUP. Abaana engeri gye becyanzemu
you know gye bakubiyemu salute wali nga bakubira president waffe omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu ne bagamba bano muwedde era nalabyeko ne General Muhoozi Kainerugaba yakoze posting agamba nti ng'abalabula nti ssaawa yonna ajja kubanga abawamba kakati omulwanyi munnaffe omu avuddeyo kubanga abannyonnyola buli kimu. Okay. Okubagana ndaba kwa maanyi nnyo. Amabi ndaba bangi begabugumye. Olwaka video kano. Okay. Ndaba ba regime apologists bangi. Bakubagana amameme. Batula obufofofo. Ndabyeyo ne kuba blogger. Naye bambi bosi jabbanenya. Butasoma. Na butategeera. Bwe bubasumbuwa. N'olutalo lw'okunoonya content. For the starters. Ekyo kyewalabye ekikolebwa. Tekimenya mateeka. Tekiina we kimenyeza mateeka yadde. Ekyo abaana bali mu kiyitibwa patriotism. Kino kyolaba awo kifaanaganako na kino ekya scout. Era kifaanaganako na kino. Nekyongera nekifaanaganako na kino. Drop. Tease. Let. Tease. Let. Turn to your right, right turn. 1, 2, 3, hold. Turn to your right, right turn. 1, 2, 3, hold. Turn to your left, left turn. 1, 2, 3, hold. Turn to your left, left turn. 1, 2, 3, hold. Tusobola okusala ne tuddako mu baganda baffe aba advent. Wali olidde ku kiyitibwa SDA Pathfinders. Be bano wano wammaanyi. Komereza okwo tulina n'ekiyitibwa Salvation Army. Beebobola. Bano bonna bali ng'oggyeko bali benasoose okulaga obuscouting kuba tebulina njawulo na kiri kye twatandise nakyo kye baagala okuzimbirako. Ekyo kifoolina under patriotism. Okiwuliriza? So organizations zino bwe ziti zibeerawo. This is not a gang. An organization. It's an organized group. Kyova olaba eri smart, eri identifiable, nti eyambala red overalls ne beret then n'engatto. Kyokka eyo gye nkulaze eyawukana n'eno eya Piero Yu
etakubibwako mudomo eno. Ya Piero yogira kakati ene yawukanira ddala na zino zonna eno giraba abagiriko ku parade bambadde ebitishati ebiriko ekifaananyi ky'omutabani waafuga eggwanga lino oba eyawamba eggwanga lino Muhoozi Kainerugaba, naye ababakomandinga ku parade eyo bannamagye naye nga bebakomandinga kubanga eggye lya Uganda teririna kubeera partisan. Beba traininga bambadde t-shirt za Muhoozi naye ababa traininga bamagye. Kati eno yeganga eno, not the first one. Okategede mwana wa ssebo. So bino byonna babikola kugezaako kwongera kutiisa bavubuka. Nindi wano bakakasa bano bemwagala otiisa ate mwalabyeko busammambiro. Bano baana baagala ggwanga lyabwe ku mutima. They are ready to defend their country, not with weapons, by through sensitizing masses. Obo kategedde kakati amamembe mu kubagana gaweerere okiwulidde awo tewaliiwo kye bayambadde kyefaananyiriza magye. Ndowooza tutegeerekese bulungi. So temulina kye mugamba ggwanga. Abo abaana be mwagala okuteekamu akatengo ne fiya njagala okimanyi bakimanyi bulungi nti bannaabwe bangi bawambiddwa ne babuzibwawo, abamu ne babuzibwawo, abalala ne batulugunyizibwa, abalala bali under na court martial. Okyusa lwa kwambala uniform eyo naye obalaba buli lukya bagenda kwongera giteekako kikulaga kinti they are patriots, baagala eggwanga lyabwe. Okategedde soto kubagana mami. Wow, hasobodde kubanga akunyonyola. Tulina organizations nyingi wanene mu ggwanga Uganda. Yes, nti zina abaana mu masomero buli kimu abakuba parades nti ye abange wachi mwesimbye ino mu bano. Anyway, kyenjawulo kiriwo nti eno political organization maybe nti lwakuba baagala obuyinza kyekivuddeko abantu okubanga batya nnyo. Abamu ne batuuka okugamba nti abaana bano obulamu bwabwe babutadde mu matiga era batuuse n'okubulaminga mbu eyatadde obutambi okubanga busaculatinga ku mikoto migatta abantu. Bagamba nti abaana mubatadde mu matiga nti obulamu bwabwe buli mu matiga nti ssaawa yonna abaana bano bandiwambibwa. Oli ku NCK TV. Yes mukwano tuweerabira ku subscribinga, ringing that notification bell, sharing or liking. Tukyalina amawulire mangi nnyo. Era munnange nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Tugendako mu Kawempe North. Omwami avuddeyo n'agamba nti Nalukoola ye yabadde asaana kaadi era mu butuufu bakoze kirungi nnyo okubanga bajje mukwasa. Alina ensonga ze zizino wama. Sorry bambi nga sina kutuwala eyo tugende ku nsonga y'ebisiyaga. Abantu bafuddeyo munnange okubanga abamu balaga essanyu kubanga nti amazima gamaze ne gavaayo. Bulijjo bagamba president waffe yabikulembera nti naye mu butuufu ennaku z'omwobbi ziba 40. Bulijjo bagamba nti Bobi Wine yaleeta ebisiyaga naye nga nekibikuka kiti nti ate gavumenti yaffe y'NRM ate yerimu ajijjawo amale omwana kyagula gyali fevade emikisa ajijjawo amale bwino yazze neyeyanjula bwana nze nabagamba Uganda eri ku mwanjo nnyo nabagamba gende mulago wali mu mapikliniki olabe sente z'ebisiyaga bwe ziyingira eggwanga nekizikola okudangalaza abaana. Bobi Wine is the winner in everything. Kati babeni bwanika bamukaka ne balekana nti abeni bwanika bagambye nti alina pulaani wadde MP alona anisimanyi yani ono ani Mpuuga simanyi tugenda kugira abisiyaga kati Mpuuga katulabe bwagenda okwongera babe bagamba simanyi tetuyinza simanyi mubalaba simanyi balina zipampa balina ki nga era neunya kati olwo Mpuuga nga yeeyita investigator nanga
billions and billions zitumbula bisiyaga ziva mu America ne ziyingira Uganda nga government nze nagamba lwe nakugamba nti lwe nasembayo okumanya nga government erina budget ya 28.5 billion. Jukira Mike Sebali bwe twali ku Delta nakuwakanya nampakanya ati bebo kati ati obali era kyovulaba nkugamba abantu bwe muba mulonda abagendo bakiikirira mwandibadde mulowooza nnyo ku bantu abali wathe. Wow. Time has exonerated you. Zenyogera kwanza agange mazima agakaawa ate go tusobola kwera era abaana bali ku mutimagano babanja government accountability sente ezo ezibadde zijjanga za bisiya babanja accountability sente ezo zize zikola zitabuli finance baziteekawa. Yes, zina bagamba 28.5 billion ezajja mu 2018 zaali mu budget. Musanji wange ali ku committee eya portioninga sente ezo nga zizze era nagamba nti Uganda tesobola kuyisa budget nga component y'ebisiyaga teriimu engeri gye bagenda bifinancing-amu kati nga bempi beewugula za mbu bo tebamanyi nti gavumenti ya Uganda tewagira bisiyaga mbu bayise etteeka eriwera ebisiyaga kyokka eno ku nsonga eyo yennyini era tukyali ku nsonga y'ebisiyaga era nga tweyongerayo nayo munnange woolabira nti abantu ebintu babadde babifolowinga era nga babitunuulira n'amaaso aga abiri. Omulala wo nakyogeddeko bw'ati wuliriza omuziinaziina era ne president n'alisayininga naye twagenza okulaba nga esoma ku USAID mwe baleteeka sente ngeraga eteeka obukadde buno obwa $, mu bisiyaga mu Uganda ani abadde afuna sente ezo zibadde ziyitawa era ng'eggwanga erina etteeka erigaana ebisiyaga sente zibadde zituuka zitya ku bantu mbuuza bwoli USAID okusookera ddala nti USAID ebadde ediiringa na bitongole. Ekyokubiri bwe bw'otunulira USAID bwe baba bawa sente tebawa sente nti za bisiyaga bajja kugamba zino sente za vulnerable people ne bazituuma ebigambo vulnerable people. Ekyokubiri ne bazituuma zigenda mu fight against HIV and AIDS kwaba bamanyi obukwakulizo obuli wano. So newano n'ebitongole ebibadde bizifuna tezibadde zivaayo nga za LGBTQ wano mu implementation ne bazituuma ebirala. ndowooza owulira abopozitioni bammwe ono naye yaliko mu kulwanyisa Museveni bannayuganda mubonyebonye buli omu ajja azanyira kummwe ku mitwe buli 100 ekiyingira kibaako embalirira okuva eri gavumenti wajje kiraze. Buli 100 ekiyingira mu ggwanga Uganda nga kiyita mu zino NGO buli we kiraga gavumenti erondoola buli koyini kati ng'olowulira guno omuziinaziina mbuguli mu kudifendinga gavumenti. Museveni ali eyo yadduse asirise abasumba bonna babadde batuwoganira badduse basirise bano babloga be NRM bali mu kwebuzaabuza bafokasinze ku birala kutubuzaabuza paka bwe tunakivaako. Guno omuziinaziina gwo gusazeewo gujje muguwolereze gulowooza guyina engeri gye gusobola okupuluvinga mu gavumenti nti ebadde tebimanyi nti sente zibadde zijjanga ne ziyamba ebisiyaga nga gavumenti temanyi. Musiriwaza baani newankubadde tetwasoma newankubadde abamu mugamba muli balooya ku ntegeera yammwe abategeeranga obunyonyi goyinza okujja n'obuzaabuza generation eno kati osobola bano be opposition bammwe be mubaddenga muyina nga muwoza bagundi kati sawa zino era muyina be mudifendinga naye nga bonna bazimba bano babasaalirwa balala. Ekyo nkibabuulira nga bazimba babasaalirwa balala ne tubalaba mmwe ne muwoza toyogera ku gundi kati Nambooze yaleese mutabani we ali mu kumusabira kalulu osegedde ali mu kumusabira kaki olunaavaawo nga muleetana ku bwabubaka bwa palamenti nti mutabani wuno ne ku bwa palamenti azze ate olugira nga alwanyisa Museveni nti lwaki aleeta mutabani we kati ne mubeeraawo nga muli mu kutuwuddisa tuli mu kisaako. Nze bannange bannayuganda olunaku lwe mugenda okuva mu kisaako ky'abatemu bano kubanga bano abantu batemu ekyo nkibabuulira olunaku lwe mugenda okuva mu kisaako kino lwe lunaku lwe mujja otegeera nti
eggwanga baali dda balimalawo ekyo nkikubuulira era lwe lunaku lwe muliva mu buki mu buwambe naye nga mukyalowooleza mu ssaako ya Museveni bwe muti tuli ku NCK TV kugamba kimu nti munnange teweerabira kusubscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwawona wole wonna osinzidde sigala naffe tova